jako akawuwo. Ebigere bibiri biyinza okubeera nga byonna birema oba ekigere ekimu. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga ekubiriza abazadde abalina abaana abazaalibwa n'obulemu mu bigere okwanguwa okubaleeta mu malwaliro bajjanjabwe nga tebannakula kusukka myaka 4 okusobola okwewala okulongoosebwa nga bino okubyogera basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ewandegeya ku kitebe kya minisitule y'ebyobulamu. Waliwo abamuyita ebigere by'ekijiiko, abalala bamuyita ebigere ebyewetanga oluga n'amalala agalinga agavuma naye ng'ate buno bulema omwana azaalibwa nabwo. Abaana buli baana 8 abazaalibwa omwana omu abeera n'ebigere ebirema. Dr. Henry Musoke ngono mukwanaganya mu National Club Food Program Uganda agamba nti buli baana 8 abazaalibwa mu ggwanga lyattu omu ku bo abeera n'obulemu mu bigere nga byakyama kyokka nga bisobola okujjanjabibwa ne bitereera singa abazadde babanga bamuddusiza mangu mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi nga tanasukka myaka 4 amagumba ge nga tegannakula bulungi. Ate bwangu kubanga ebinywa by'omwana bibeera bikyagonda osobola obbinaanuula ekigere ne kitereera. Naye omwana bw'akula n'atandika okutambulira ku kigere ekyo ebinywa bibeera nga bigumu nnyo bikaluba ate n'amagumba agataakolebwa kulinnyibwako oba kubeerako pressure sheepu yaago oba ekikula kyago kikyuka. Kimanyiddwa nti abaana balina ebigere ebyazaalibwa nga birema amagumba gonna mu bigere gabeeramu naye ekizibu kye balina nti gabeera gaseeseetuka okuva mu mbeera gye galina okubeeramu mu kigere ekiramu. Ono agamba nti singa omwana akula n'atandika n'okutambula ekigere ekyo amagumba n'ebinywa ne biguma ssaako n'olususu ayinza okubeera omuzibu w'okujjanjaba olwo nga abasawo baba balina kumulongoosa okutereera. Bisepulingi ziyamba okukyusa amaanyi ne gatabeera ku magumba ne gabeera nga gagabanyiziddwa mu magumba ag'enjawulo. Naye bw'atambulira waggulu w'ekigere ne wandibadde olususu ekyandibadde kuba tubeera n'entobo ne waggulu, naye bw'atambulira waggulu amagumba gabeera galina direct force egenda okugakyusa ne gabyatala ne gatasobola kuddamu kwegatta wegayina kubeera mu nnyingo zaago. Musoka ayongeddeko nti ebitundu naddala by'ebibuga ebirimu abakyala abazaala abaana abangi bye bisinga okubeeramu abaana abalina obulemu buno. Ebitundu ebirimu abakyala abazaala abangi abali mu myaka egizaala abangi bye bisingamu omuwendo gw'abaana abangi. Kino kirabikira mu bibuga nga Kampala n'ebitundu ebyetoolodde Kampala nga Wakiso, Mbarara kubanga nakyo kibuga kirina abantu bangi. Bw'ogenda Embala abantu bangi nnyo, bw'ogenda Kabaale abantu bangi nnyo, era bw'oba otunuulidde ebitundu by'e Kabaale n'ebibanja bye balina bibeera bitono kitegeeza nti abantu bangi nnyo. N'abazaalibwa bateekwa okuba nga bangi. Kati abaana abazaalibwa babeera nga bangi mu kitundu tusuubira okufuna omuwendo gw'abaana ab'ebigere ebirema wabula onaasabye abantu okukomya okuwanuuza buli lwe baba nga bazadde abaana abalina obulemu bw'ebigere kubanga bangi wano bwe kibatuukako bagamba nti babaloze ate nga n'abandi bawanuuza nti kiri mu musaayi gwa kika kyabwe. Ebigere bino ekibireeta tekimanyiddwa naye ate ebigere bino si ddogo si mujjawo nti yayakuloga omwana wo n'afuna ebigere kubanga tulabye waliwo famire ezimu mulimu abakyala babiri naye bonna ne bazaala abaana nga balina ebigere naye nga tebaava wamu. Ne tusanga nti abantu abamu balowooza nti kikolimo, abantu abamu bajja ne bakiteeka nti kino kyali kikolimo oba olina omuntu gwe wasekerera. Nedda, si bwe kiri. Dr. Olalu Charles okuva mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti omuzadde yenna analemererwa okuleeta omwana we okufuna obujjanjabi ajja kuba mukotogedde yekka okufuna obulamu obweyagaza mu nsi eno. So let's spread the message. There's no shortcut about it. It's not that you are going to swallow tablets. It's just that you need this simple manipulation, and we need and the officers to do it. As a ministry, we would definitely want to expand. It's unfortunate that it did not have what we call our club foot map. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. And they've caused the bones to dislocate.